abadde taata tifa abayimbi aba generation yange abasinga teri atalyanga ku sente ya Katolobwama taliyo ng'olumusindira ennaku ng'akola ki nga sente akuwa kuba bw'abadde abeera nazo ng'azigaba bulungi nnyo. Nze ate ng'omuntu nfiiriddwa nnyo mukwano gwange kuba nina abantu abanjagadde bemanyi nti banjagala ngira mbeerawo nemanyawo yanjagala n'onanjagala n'onanjagala. Katolobwama abadde anjagala nga naawe ateetaagisa nga baliyo bamu byabufuzi badisikasinga byabufuzi ogenda okuwulira nga mutabani wange Misa Kisemakula noga naye leero taata oba leero anjogereddeko ki naye nga yakiyisizaawo. Namanya Katolobwama akyali mwana muto way back mu 1995 nga ndi ku Ebony Village awo nkyali kavubuka kato ndi mukulu gwe bayita Timothy Kizito njiga okuyimba bajjanga okulikodinga ennyimba z'emizannyo ne Aunt Mariam ne Uncle Abe nga nze mbeera awo akavubuka akabere ke batuma genda olete soda genda okole biki naye nga ntandise okuyimbayimba. Uncle Tim n'abagamba nti akavubuka kano kasobola okubakoleranga ennyimba z'emizannyo. Nze ne Seruga ne tutandikanga okuyimba ennyimba era ennyimba ezaalinga mu mizannyo gya Diamonds Production amaloboozi gabanga gange ne Seruga oyo Fred ne Aunt Mariam Ndagire n'enva nnungi. Bwentyo bwe ntandika okumanya Kato n'anjagala anjagadde ambeereddewo okusemberera ddala gyali yalina ebyuma nga bakoze show gye bayita super glue kati ng'alina ebyuma ebiyimba live nga Honorable Lutayo bwe yabagambye ffe naffe twayimbanga mayimu nga tukwata buteepu ne tugenda e Masaka nga tuteekamu buteepu bwe tuyimbirako ne tutuuka time ne batugamba naye tukooye ebintu byammwe ebya mayimu. Kakati being nti nno muzeeyi Kato yali mukwano gwange nze omu kubagenda ne bamugamba naye oyina ebyuma ffe ate tusobola okuyimba lwaki tetugira n'otukwatako ne tuyimba. Mwami Katolobwama yakkiriza era we wava group gye bayita Diamonds Production. Ffe twatandika Diamonds Production ffe nnyini naye nga ate ekigambo ekyo oba ojjukira abaalabako ku alubamu yange esooka gye bayita Ntomedde buli edda waabangawo ng'oli bwafulumya agamba Jimmy Katumba with the Ebonies, Umaru Katumba with the Emitos. Kakati nze bwe nali nfulumya alubamu ne ngamba kati Research with what? Kati olw'okuba nali mukwano gwa Diamonds ensembo ne nteekako Diamonds Production. Kale ne tutandika ekintu kye bayita Diamonds Production ne bannange ne tubeerawo omusajja oyo n'atukuza n'asula enjala n'atuuka n'okutuuka okutabuka ne banne nga takyayagala kuba banne budde bwakuzannya mizannyo wabula ali kufa abaki abayimbi n'atuuka era ne bagamba tokyayagala kutuwa budde era katono tubatabule kitalo nnyo ekyamuzeeyi Katolobwama alwanye n'obulwadde wonna wosuubirira nti kati agenda n'atagenda n'akomawo Mukama n'amuzza. Zolo oyo namutuukirako ku Medipal ne mulaba ne mmanya nti ye akoze eki agenze Mukama n'amuzza n'agenda Taki awo ne tusuubirira ddala nti agenze Mukama n'amukola ki n'amukomyawo. Nabadde naye ku Lwokuna yankubidde essimu n'angamba Research njagala tompe sente konze oli luddawa n'andagirira waali kwemwemu ne ŋŋendawo waali n'angamba kale webalo mpadde sente kangende neeriireko ekirala njagala genda Taki kuddamu kunnongoosa naye ebirala mpulira ndi bulungi kasukaali tekakyantawaanya ne tunyumiza ddala emboozi bulungi nnyo awo ng'omusajja mulamu. Naye kyanneewunyisiza ekiro ng'essimu evuga kuba basoose kubira nze eyakubye essimu n'angamba gwe taata we afudde ate nga taata wange yafa dda. Ne mugamba taata wange kyata azzeemu okufa n'angamba taata wo Katolobwama akoze eki afudde.
ekituufu saasoose kukkiriza nensooka nebagakubulire nga ekituufu kyenva nkubirako benagezezzaako okkubira benafunye nabafunye besaafunye saakoze eki saabafunye ne tudduka mbirombiro ogenda ewa mwannyinaffe awo Natoolo kubanga omuvubuka avuga Muzeeyi Kataanyumi agamba nti baavudde gye baavudde ng'omusajja mulamu naye bwe yabadde avuga banaatera okutuuka wano ewaka agenda okulaba omusajja anogose bw'ati n'alowooza oba asiba buguwa bwa ngatto kumba omusajja ava mu bulamu bw'ensi agenda okulaba omusajja abimba ejjovu kyava agamba gwali naye mu motoka nti nkwatiraako n'akyuka ne bagenda kalwalira ka mwannyinaffe Natoolo awo bagenda okutuukawo omusajja akoze eki omusajja afudde naye ng'abadde mulamu nga n'okwogera ayogera